bannansi baweebwe ekitiibwa. Bannansi wabeebwe ekitiibwa kubanga be bannannyini nsi. Mwe mwajja mugoba luuma ekyo temukyerabiranga. Gambye otya? Mwe mwajja nga mugoba luuma ekyo temukyerabiranga. Bajjajja baffe ne babasembeza ne bafa ku lwammwe ne bakola buli kimu ne beeyisa bubi ne mubayisa bubi kyemugamba kati mutulugunya abantu baabwe kati mubasasudde. Kwe kusasula kuba basasudde. Kwe kusasula kwe musasudde emitu abafu abaffe abafa bwe musasula kwe musasudde abantu baffe kwe kusasula kwe musasudde kati musasudde. Kwe bye bigenda mu maaso kwe kusasula abantu kwe basasuddwamu. Okumenya amayumba g'abantu, okusanyawo buli ka bizinesi ka muntu, okusanyawo buli kintu kyonna musasudde. Mwebale mutusasudde. Naye ng'ate temwerabiranga, mwajja mugoba luuma. Ekyo kyo sigenda kukivaako. Mwajja mugoba luuma nammwe. Mwajja nga mugoba luuma. Bajjajjaffe ne babasembeza. Bwe babasembeza kati ssaawa zaka kati ne mutandika okufutubbala. Ne mutandika okututulako, siyogedde bubi. Ne mutandika okufutubbala. Kwegamba. Okutulinnyako. Ne mutandika okutulinnyako. Kati mutulinnyako bulinnya mwe musobole okwambuka. Ekintu kye mukola si kituufu. Ffe tuli bannayuganda tekigenda kukyuka. Tetugenda kuva wano tugende Kenya. Tetugenda kuva wano tugenda Tanzania. Tetugenda kuva wano tugenda Zimbabwe. Wano kuno kwe kwaffe ky'ova olaba ngambye abaana ba Uganda abaali beegazaanya, abaana ba Uganda kati momboze, abaana ba Uganda east north west south wa yonna Uganda kwe kwaffe kuno kwe kwaffe. Abaana ba Uganda sinnakugambako nti abaana b'omu Rwanda abaali beegazaanya nedda. Tunagambako nti ab'e Rwanda tugaye ba mu Uganda. Abaana ba Uganda munfune bulungi abaana baki ba Uganda. Lwaki akukagumiza nnyo? Anti tuli banna Uganda. Ekyo tekigenda kukyuka. Tugenda kujja butuuze walala. Tuyinza okuva wano tugenda Tanzania tufune obutuuze. Eyo si waffe. Ne bw'obufune era oba n'ewammwe gy'olidda. Kati banna Uganda twebeereremu. Kuno kwe kwaffe. Kuno kwe kwaffe. Kuno kwokka kwe kwaffe. Ajati bw'obyogera bw'otyo nga bagamba nti politics. Oyingidde politics. Buli avaawo n'ayogera ebigambo nga ggwe ebiraga okunyigirizibwa oba ebinyigiriza abantu nga bagamba nti politics. Omuntu waddemba okwogera nga bw'ayagala. So akera ku matano gamba nti oyogera bw'oti, oyogera bw'oti, oyogera bw'oti. Mbuulira gw'oyita naye. Nkubuulira empisa zo. Kati nze ndaba nti ekyo kye nnina okugamba ensi. Kati gwoba oyina kyoyagala ekirala. Abayimbi nga ggwe abayimbi abalala nga ggwe abandi badde bagatta eddoboozi ku lido ne muggusa omulanga gw'abaana Uganda n'okuggusa ebiruma ebintu. Abamu basirise tebanyega. Abamu bali eyo bali mu kulya nsimbi sayidi eyo tebafaayo. Buli omu alina ensonga ze. Nabo balina ensonga zaabwe. Wabbo tekinnabatuukako. Kino n'ataakaaba. Mmere ya lumbe n'ataakaaba alya. Yes, mmere ya lumbe n'ataakaaba alya. Ekijjo omanyi kinyaga bitono. Nze nina obugero bwange nesiiba kale ekijjo omanyi kinyaga bitono. Kuba kati ssaawa zino ffe twogera. Kati sirina kintu kyonna kye swagamba nti oba osirike oba kuki. Abantu bakoze buli kimu. Muganda wange mpuliriza bulungi, abantu bakoze banna Uganda buli kintu. Kisembayo. Abantu banyigiriza banna Uganda. Gwe ovanga waliwo omukyala eyakaaba amaziga nga bamusenda. Ne bakwata omudaala wallahi waliwo omukyala eyayogera n'agamba naaga amatooke mugakuŋŋaanye ngenda kugalya. Nenga bali mu kusenda business. Naye nga bali mu kumenya business ya no mukyala n'akaaba akwata ino mu akwata ku matooke
enakwata kuki atangira omudaala baleme gutwala n'amatooke bagatwala amatooke bagalonda bagatwala gw'okuyaayaana okwo tolaba nti bannayuganda oluusi ayinza n'okuba yafunye looni okutandika okuteekawo ka bizinensi ako okitegedde bulungi dendako King Sir tasobya mu maaso go nga pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yatasobya nga buli kintu kyonna ekyange yakikola yakimala sirina kyemubanja nga tunadda ku King Sir ogambye oti Bobi Wine tolina kyomubanja tekati mubanja eki okyamubanja enkyukakyuka okutuusa mu nsi ensuubize gwe kyoba osooka okumanya nti ayogedde buli kintu okyamubanja okutuusa mu nsi ensuubize atadde munnayuganda wa wayina okujja buli kintu kyonna akyogeddeko Bobi Wine ne bwaviira mu byobufuzi gwe olyoke oli musanyufu tomubanja musanyufu nze sirina buzibu ate kati mubanja eki abikoze kuggwa abikoze biweddeyo bannayuganda tuzibusa amaaso kati saawa zino Madiini osobola okuvaayo n'oyogera ng'olumirirwa bannansi era ebigambo by'oyogera nga n'omulala anyigirizibwa ekyo kye yatuteekamu kyekyo ekituufu kye tulina okutambulirako ffenna ekyo kimala bumaze okumusiima era tumusiime tusaba busabi tumwegayirira bwegayirizi ne tumugamba taata ow'ekitiibwa munnange tusaba ndi kyonna kye tumugamba tumusabe busabi tumukwate na bulungi ayinza okwekyanga tumugambe munnange no so tetuyina kumussaako kwegamba buli kintu kyonna yakikola ogambye Bobi Wine tulina mukwata bulungi nnyo tulina mukwata bulungi oyo tubulina nga kalira kwa mwana tulina omu yekka nga kati kakibiriti baba businga kera kumaca n'atwekyanga naga ebintu byammwe mbivuddemu ati kizibu kubanga alumirirwa munnansi ddoboozi ly'abantu kizibu kubanga alumirirwa muki yatugamba atya mu luyimba lwe luyimba kyoba tikati manya nti yagamba okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna bw'osirikira gy'olino bw'omanya ebikyamu n'osirikira gy'oli olidde mu nsi y'olukwe musituke babboyi kati mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna otunulira ebikyamu n'osirikira gy'oli olidde mu nsi y'olukwe mumanye nti naffe abayimirira abavuddeyo okwogera obeera otusaddaase mukwago kyaliko yasaddaakiddwa ku lwaffe ebintu byonna ebibaawo ebitegeerekeka kubanga ebyo ebintu bye bakola bo nga bo babikola nga bayina kye beetaaga naye mu Lunyankole bagamba byona mubikole kwonka muherwere kitegeeza ki byonna mubikole naye enkomerero gyeri byonna mukole ki mubikole naye enkomerero gyeri abo batokolimye ate okulima kati kyetutakolimye leka naawe tuweweete baboweete tuti nti mukoze bulungi nnyo mwebale mukoze bulungi mwebale kiki kyemukoze kiki kiki kyosobola okundaga nti kyekyo tewali kyosobola sima ku gavumenti eno ebbanga lyonna lyebaddewo osobola okukitunuulya nogamba naye nga sirina kyamaanyi kubanga bw'oba osobola okuddira omanyi nti kati tuli bantu bakulu bwe muba musobodde okuba nga mumenya ebintu byaffe ne musaanyaawo obulamu bw'abantu ne musaanyaawo bannayuganda omutembeeyi agobeddwa ku kkubo omutembeeyi agobeddwa n'agenda ewaka ne mumulumbayo n'ateekawo omudaala ne mugusenda ewaka mu byalo omutembeeyi agobeddwa ewaka nayo ne mumugobayo ne mukwata ennyumba gy'abadde asulamu nayo ne mugisenda kati gwe kiki kye muba mukoze n'ebyemwakola byonna saawa eno muba temulina kye mukoze byonna biba tebikyakola makulu biba tebikyakola ate kati mugenda kukola ki byonna bye mukoze biba bifudde era nze simanyi
ani abalira president wange simanyi ani president nedda olulimi luseredde simanyi ye president wokuba yakulembera eggwanga mwoli ukinze president wange his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Obini International Worldwide Musinguzi omuyisa otya my president Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Obini International Musinguzi Worldwide what aka worldwide kategeeza kyatekko ensi zonna ate waliwo batamumanyi president w'essaawa zino ye president Museveni yensi gy'olimu ebyo gwe toli mu Uganda nze wendi naye nga nfugibwa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oli serious yes nze yanfuga kati abaana obagamba otya ye president gwe singa Mukama Katonda akuyamba omwana wange wabawo omwana nyinawo omwana omuto abeera wano najja nomubuuza omwana bwokera kumaja who is the president of Uganda his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aja tiboti obosomesa abaana yes yoyo kikyamu awani wano mumaka gange wana wange wembeera baba nedda taata nedda oyo ye president wange era kyeŋŋamba omwana who's president of Uganda his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwana mugezi ati ngwengokera kumachango nga wewunyaki ajati okwagala omuntu naye tannaba kufuuka mukulembeze ayagala kufuuka mukulembeze wa ggwanga ewo ffe twamulonda twamuwa akalulu ne kabbibwa nga tulaba kubanga twagenda wallahi billahi tallahi tetulina wantu wonna we twagenda kulondera tetulina wantu wonna we twatambula nga Kyagulanyi tawangudde ajati gyonna bina gye wayita yali awangudde ngambye buli wamu wonna we twatambulira nga tuli mu kunoonya akalulu naye wali mu kunoonya akalulu ako n'okakuuma leka naawe ngambye buli wamu wonna yali awangudde kati gwe simanyi byakyuka bitya ajati singa okera kumaca nosinkana Bobi Wine ssaawa zino omugambo otya nkaba bukaabi ekiki nkaba bukaabi singa okera kumaca oba olyawo Bobi Wine najja ngambye nkaba bukaabi kubanga mwagala nnyo otulika n'okuba omulanga si kubanga azibudde bannayuganda amaaso atulaze buli kimu atulaze nti omuntu kino atulaze nti bw'oba oyina 5 ng'oyina 10 munno oli nga talina weeko mugabane kubanga muli mu mbeera y'emu bw'abanga ono ali bulungi muwe nze waliwo abantu abasobola okujja wano kantu kange katini nnyo naye oli najja nagamba ajati badde njagalayo kino mbadde siina naye mbadde nsaba ompi kwata bukwasi ne muwa Allah yasinga okumanyi okitegedde ne his excellency bw'abanga yakeera ku makya n'avaayo n'abanga atulumirirwa ffe bannansi neyeewaayo ku lwaffe kubanga yeewaayo ku lwaffe ebintu byonna ebimutuukako oba ali byonna bituvunaanyizibwako nga bannayuganda lwaki nti tulemeddwa okukola ekituufu bannayuganda tuyina kusitukira wamu ffenna ne tubeera omuntu wamu ffenna ne twogera eddoboozi lyerimu musituke babboyi kati mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna era manya bw'osirikira gy'oli ffeno obeera otusaddaasi bw'otunulira ebikyamu n'osirikira gy'oli obeera olidde mu nsi y'olukwe tusaddaaka obeera osaddaasa bavuddeyo okwogera ajati oli mukuma mu bantu muliro bajja okugamba anti obagabe basituke nedde musituke babboyi oluyimba lwayimbibwa dde obadde ki naawe oyagala kwononeka obadde ki ndi mu layini nedda ssebo ndi ku layini mbiwulira oli ku musitale wendi ndi mu sisitimu munda bwenti ajati ng'oyagala Bobi Wine Bobi Wine mu maaso go tasobya nedda kata asobyaki kiki kyatokoze leka naawe kiki kyatokoze leka naawe tasobya
twayogedde ku ensonga ya madde nali nkyakubuuza ku nsonga ya King Saha negamba nti King Saha yabadde ku kivulu kya Kapo yayanukudde minisita Kasolo n'alyoka ayogera ebigambo byadde biyitirivu awo n'amusome n'agamba alina obusungu bw'eri minisita Kasolo bulwadde bungi nnyo mutuufu obusungu bwe abuyina kuba yagamba yali ategese show ye ekyotere eyo minisita Kasolombo n'agenda n'abagamba abantu nti show y'omukulu ereme kubeerayo era nefundikira nga tebaddeeyo ate nga yali ataddemu ssente ze ng'akoze roosi ssente zonna zonna ne zoonooneka era nga atali musonyiwa ebbanga lyonna ery'obulamu bwe naye kyensaba kwaffe kati tuli basiraamu kyensaba nsaba muganda wange omusaasi ofuna akasenge mu mutima omusonyiwe ekyo kyo nsobola okukikusaba nsaba ofuna akasenge mu mutima asonyiwe minisita Kasolo amusonyiwe naye waliwo abantu abamu abaseddeekezi abannanfuusi nga bwe tuba tutunula tulina bwe yali yajja naani bamuyita ku kivulu Kazibe Kapo yamuyita okubye ennyo ko kiri ekivulu kyali kikye kusobola obeerako omuntu ng'oyo nga kituufu kyali kikye naffe abaagenda abawagizirayo gyatuyita kitegeeza naye aba ye yamuyita anti kati nze kyentegeeza kiri ekintu eki nti bw'obanga mwatuulawa yalina emmeeza yali nnene ng'eri awo mu maaso awo toŋŋamba ebyo bwe nali nkuyita twatuulawa simanyi gye baali bayinza obba baali kacyayi kati mwe muba nga mwali eyo mwateesa ku ki ajati kyotegeeza nti damu ansa gyenkube bwe muba mwali eyo mwateesa ku ki tetwabimanya temwabimanya kubanga waliyo ekintu omuntu okubanga wano abalaga kirala nga naye bwadde eri naye alaga ki alaga kirala nga waliwo embeera yonna kuba tolina nze ngeri ki gy'oŋŋamba kyoyagala okugamba Rubongoya omukulu onyo oyo madamu waffe madamu president noono omulala Zedriga Madam President Joel Senyonyi abantu bonna abakulu abo tebasobola kujja ne batuula mu kivulu n'ogamba nti buli kimu kyonna kiri massive kyotegeeza nti Kazibe Kapo engeri gyaliwo NUP twandisuubidde ab'okusaidia NUP okubeera nga bebandibadde mu kivulu ekyo ku mwanjo naba n'abalala nabo ne bajja kale namwe mujje abalala naye bano abaffe nga bali ku ki bebandibadde ku mwanjo nze bwentyo bwentegeera ebyange ate kyoga tulina bannaffe ayinza obba ali munga emisana batulaga kifaananyi kiranga naye ekiro bagenda mu birala anti era ekyo kyokka kikulaga bulazi bayinayo sinnakalowoozaako anti gwe lowooza Kasolo yabadde anoonya eki mu sho yabadde anoonya kiki kye yabadde anoonya mu sho yabadde anoonya eki mu sho ya Kazibe Kapo atali weenaaremu ate nga okimanyi nedda ng'okimanyi bulungi nti abantu abo basibye abantu baffe bafa abantu abo batulugunyiza abantu baffe abantu abo kwegamba abantu baffe batwalira ddala ng'ebyonziira bakwata abantu baffe mu basement batwala abantu baffe mu bulumi batta abantu baffe bakola buli kibi kyonna abantu baffe nga ne Joffe Lutaaya ali mukaaba amaziga agamba akaluluka okubbibwa omukulu oyo yali obuzibu ng'ogamba kitegeeza bateekwa obba waliwo ekitagatta awo ntandise okutegeera kati emboozi ngifunye anti kati labayo obadde ebintu nange mbirengere mabega ekitegeeza tuyinza obba nga waliwo abateeka eno emikono nga neeno bawunzise okitegedde lwaki awo waliwo ekyokuddibwamu awo okuddibwamu ekyo nze simanyi lwaki Dr. Kwefu wa NUP Kazibe Kapo wa NUP
be babadde mabegawo okuteekateeka ekivvulu ekyo oyagala kunkubya abantu oyagala abantu bankyawe abantu abajjayo bonna n'obakubawo bukubi oyagala abantu bankyawe bannaye nedda ndi wa mazima nnyo nange njogera mazima naye temunkyawa oyogedde omutima gwo yes mbagala nnyo naye bambi ekyo kyannumye ekyo sigamba nti ki muganda wange kazi nkwagala nnyo nkwagala nnyo nkwagala nnyo naye nina akantu akannuma kyova olaba nti nkogedde kanve ku mutima okusinga okusigala eyo nga kakusigadde ku mutima okusigala eyo kanve ku mutima lwaki osobola okusembeza omuntu atulugunya abantu wadde mumaze naye emyaka 2 nga muli ba mikwano n'ebikolwa bye bikusemba eri bannansi kubanga bannansi tunyigirizibwa bannansi tuyisibwa bubi bannansi bayisibwa bubi bannansi bali mu mbeera esema kyogamba nti bano abalala babadde tebasobola kujja ne batuula mu kivulu ekyo oba bo tebalina bantu lwaki ekibuuzo ekyo bambi nsonyiwa naye ate nja kukyogera lwaki kisuka sogedde nnyo kisuka nze obulamu bwange omanya nti omuntu mbi toyagala kumwesembereza kati mba nkwagaza ki naawe Allah nannyini buyinza yasinga okumanya yatonda omubi n'omulungi kati ebisigadde mbirekera Allah naye ngamba nkulaba bulabi munnange mba nkulaba bulabi ate tekitegeeza ggwe omuntu ne bwakera ku makya n'akuyita nagganjagala bantu bangi nnyo wallahi nalimbaddeko n'abantu ndeka tondeetera buzibu nalimbaddeko n'abantu nga nkyali sita ow'amaanyi nabeerako n'abantu ewa erubaga ng'abantu bajja mu nyumba nga omuntu bw'ajja mu nju yange ayinza okulowooza balwadde be balimu ng'emifaliso giri mu nga buli omu ajja yeebaka bwe basi naye kye bankola waliwo n'omuwala omu eyaŋŋamba nze sisula mu ddiiro nga Mirambo ng'abadde asula wuwo ng'asula wange naŋŋamba sisula mu ddiiro nga ki nga Mirambo kaakati abantu balabi bulabi dduka kati ekintu ekirala kyengezaako okubanga mbagamba kyekintu ekyokuba nti tuyina kuba nti bannansi balumirirwa naffe tulumirirwe bamu nabo so gwe toyagala kuleeta muntu eyatulugunya omuyimbi yatulugunya Geoffrey Lutaya alina obulumi bwe ku mutima namutulugunya namuleka awo noddira omuyimbi eyatulugunya kingi gwe tutwala nti igwe gwe tusinzo n'ogamba n'oyo yennyini naye ne mutandika okubanga ekitegeeza gwe King Search yakoze tomunenya ne bwe wandibadde ggwe simunenya nze wama sirina kyemunenya King Search tomunenya simunenya ate kati munenyeeko omwebaza nti aja tiogambye omuliro aja tiogambye otya yongeza omuliro King ayongere kumamu 10 kumamu naawe ate tunadda ku olwo akuteka amazzi gwe tewamatidde nedda olina okubanga tuyinza okugamba tusaasire naye nga bo betugamba tusaasire be batusaasira nabo tebatulumirirwa King bwe yatuuse ku stage n'agamba ekimala mutuleke mutuleke ebyemubye bimala mutuleke laba eggono kimala mutuleke akayimba lwaki tetukaddamu remix ne King mugamba akayimba aja tukaddemu kabulamuko eddoboozi ly'omukazi oyo omusajja ayimba nnyo naawe ayimba akuweemu King talina buzibu by the way akuweemu ogamba asobola okumpaamu asobolera ddala King talina tabu yonna kyogamba musabe mugambe King oluyimba bw'aba asiimye muluddemu kyogamba musabe nga igwe munange King nsaba taata oluyimba ompeemu kapaati tuluddemu naye oluyimba mpulira luntudde kiwedde oluyimba osabe kamwanyi oba ekimala akamwanyi bwe nva wano eno video ngenda gikwata King Search aliwa ngenda gimuweereza ye kennyini kiwedde oluyimba luddibwemu
n'abali bajja kukinyumirwa ddamu tuwemu Chimala mutuleke chimala mutuleke byemubye bimala mutuleke chimala mutuleke chimala mutuleke chimala mutuleke King alina show ku Kololo eya strip yagifulumiza yategese dda agenda Kololo. Tusaba Katonda amuwe abantu alinga obusubi obalinga obugulu bwegongolo abantu abayitirivu ennyo ennyini ddala nkowoola Bannayuganda mwenna obutasigalayo nga King awanise ekivulu. Oli serious ajati? Nkowoola Bannayuganda east west north south mwenna nga King awanise ekivulu. Oyo gwe tulina alingaga katika kibiriiti omuyimbi w'enkyukakyuka. Ajati ng'oyagala nnyo King sasa zino omuyimbi wasi King sali mu kyakumeka mu bayimbi babakusingira mu Uganda kati. Yasooka teyasemba. Mu Uganda tulaba muyimbi mulala. Anti ngambi yasooka ate era yasemba ku side eyange. Ye muyimbi wo namba emu ate era yasemba. Sirina balala. Mpozi nange. Gwa onolyokoddako n'oba wakubiri. Yes, nange nsobola okuddako. Kale nsobola okuddako nga Madina naawe oyimba. Ate abakyala tolabayo. Madina mu bakyala yaliyo. Madina mu bakyala yali ate waliyo omula. Ye namba emu. Mulya namba emu. Otandise kusekerera busekereza. Ajati oli w'amaanyi. Ndi w'amaanyi kuki? Oli w'amaanyi. Mwana wange ne kale nedda. King kye yakoze kyabuze namu. Ekyabuzeemu. Ne Rain yavuddeyo n'agamba ya Allah tusiime tutya King waffe ono. Rain yagambye ya Allah tusiime tutya Kabaka saha kye yakoze. N'agamba naye omuvubuka oyo yavaawa. Rain bwe yagambye. Tewali muntu yenna waliyo abantu abakunyigiriza ng'obadde okimanyi nti okutegeka obutegesi ekivulu omuntu n'abaawo kati kankubulira ekintu kimu omuntu ng'ategesa ekivulu abantu abasiba ekiveera abasiba ekikaali ezo ssente baliya ku ssente ezo abatufumba obukyayi abagenda okuteekawo emidaala nabo baba bafunye emirimu abantu abaliwo abasimba emiti ejeje nabo ezo zonna ssente ababoda abagenda okuvuga abantu abakujja mu kivulu ezo ssente abagenda okukuba drive ezo ssente ezo zonna ki ebidongo jujuna bawadde abantu emirimu abagenda obeera ku security ezo ssente oyimirira gy'oyimiridde ng'ofutubbalira gy'oli ng'olyoka otandika okugamba nti King tokola kivulu obulumi bungi naawe abantu balumwa ate nga si omu alumwa nga abantu bameka gwelowooza abantu bameka abasobola okunyolwa oba abasobola okulya ku King ng'akubye ataddeyo ekikaali bangi bameka abasobola okulya nti agambe nti nakanye ntekeyo akadaala kange nange nsikewo ku chapati nange abantu bajje bali ono ow'omubisi ogwaffe omusogole nange kantekewo obucupa bwange wali bucupa abantu abanajja bajja kunywa n'ebisulo abagenda okwebaka emyenge gitambula mirimu giba mingi kati gwe ng'okera ku makya ng'ojjawo ekintu ekigenda okuwa ekitegeeza ne Bannayuganda basanyufu ku kintu kye yakoze abantu basanyufu naawe teka naawe Kabaka saha ajati aliena akufa bitole tabina bayinza kukinnyonnyola abantu basanyufu abantu leka abantu balina obulumi basiise balina obulumi ku mitima ekimala yes ajati bw'obeera minisita inaina n'akuyita mu gavumenti ya Museveni togenda bajati njagala oba omuntu yenna mu gavumenti nze nkugamba baali bampiseeko bangi naye
sisobola kulya mu ggwanga yange ggwanga sikulabangako mbu ogenze wasale mu bayimbi bonna be bayise ate kati wasale none esente ziyina kuyamba bannayuganda bonna kwa ujumula bannayuganda babakolere service ezo singa obbawo enkalu zimbe eddwaliro zimbe ekkubo Madina ave wano kati nze Madina ndi mulwadde wa mutima nve wano nga ngenda mu ddwaliro nga wallahi bagenda kunongosa omutima kubwereere kuba facilities government yaziteekawo fenna nga tugenda kulongosebwa abalwadde bonna nga bajja kulongosebwa kubwereere nga fenna tugenda kubanga tuganyulwa mu ssente ezo muzeeyi z'abaataddeyo oba omuntu yenna z'abaataddeyo so si kuba nti nno muwaamu balubato nti muwaamu bantu batono balubatu bwagwebu tolina kyosanyukira ku gavumenti eno yadde n'akati nze omuntu anfuga mumanyi anfuga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bini International World Wide ng'oyagala akufuge lwasazi n'akufuga mulala ye Museveni wabula oli gw'oyagala akufuge anti nze yanfuga oli ludda waggwe nze yanfuga yali mu mbeera ki president tuludde omuwuliza Allah yasinga okumanya ne bw'ofukamira bufunamu tayimu kumusaala omulombera kudduwa Allah nannyini buyinza amutaase abaseddeekezi amutaase abantu ab'enkwe abasobola okuba nga bamwetooloola amutaase shayatwini zonna ne mukyala we ezisobola okuba nga zimusemberedde n'omukyala Allah amusaasire era amutaase buli kimu kyonna ekikyamu ekisobola omulumbagana Hajati olina love kunga abantu bajja bawagire King mu ekolo anti nabakunze dda wabakunze dda mpozi nabakunze dda oyo King gwe tulina alinga katika oyo King ye waffe King ye waffe nkowola abantu east north south west wonna mujje muwagire King Saha ku lunaku lwagenda okuba nga ataddeyo oba lunaku lugenda kuba ki lunaku yalukugambye bangambye oba eriyo ddinja confirming a date naye nga najja byagitaddeyo yawanise nja confirming a date kankebere wano ndabe teri wala nnyo King Saha Kolo Airstrip tuyita abantu bagende bamuwagira okufa obufi yaddisho King Saha King Saha Kololo isho yino njirabye wano ajati nga tunalinga bwenkebera wano ajati njagala oddemo abantu bagabe batule mu sound oluyimba lutambule oluyimba lwetulina olupya luga abaana ba Uganda abali begazanya abaana ba Uganda kati momboze abaana ba Uganda abali begazanya abaana ba Uganda saagala byabufuzi naye mikwano olumu mutuneeta twabalonda akalulu ne kaggwa ne mutandika okubanga mweyisanga mwe mwagala twakola nsobiki bannange lwaki mutwetamye ensi lwaki temwamenya mu kampeyini kale mutujooga kino ekisanja kitono nnyo nnyo mujja kudda lwadde mwatugoba gye tukolera ne mu bisaalu mulijja mu bisaalu nkowola baganda bange mwenna bonna bafutu soldiers abaana b'NUP mwenna aba NUP abaki mwenna oluyimba bwetule mu lutambule oluyimba abaana ba Uganda n'owulira nti ddala abaana ba Uganda tuli momboze n'owulira nti ddala abaana ba Uganda tuli momboze tetukyalina we tutudde bamenya wano bamenya wali baana bange nsaba mutuule mu luyimba olwo lusobole okutambula lusobole okweyongerayo lusobole okufuuka ensonga okay kale show ya King Saha ya 14 ogw'omunaana Kololo Airstrip bannange abayite nkowoola abantu mwenna abagenda okujja ku show ya King International World Wide omuyimbi ow'amaanyi ow'ekitiibwa agenda okuyimba ennyimba ayimba ennyimba n'akunkumuka east north south west mwenna mujje muwagire King Saha
ng'ennaku z'omwezi 14 ennaku z'omwezi nga 14 ennaku z'omwezi nga 14 anti yoyo kinyoyoyo gwe tuyina omuyimbi waffe ow'enkyukakyuka ajati olutudde okulaba ku stage ku lunaku olwo jangu naawe oyimbemu jangu tukulabeko ku stage anti gwe manya bumanya kyawedde dda ogenda kubaayo kyawedde dda Mukama Katonda abatukume tuyinza obutatsukawo yadde eddakiika nze Big Von abamuyita Ajati Madina bibuuza Mukama Katonda abatukume tujja kuddamu tukwatagala olunaku olwo nja kuddamu munoonyeeko anytime soon mbeere bulungi mweraba.